Abamu ku bannakalungu abeetayo ku mukolo okuteekeddwa ssente wa disitulikiti y'e Lwengo George Mutabazi ku Popopo Endeeba kubaddeko akulira abakozi mu poliisi Andrew Felix Kaweesi, omulungamyi w'eggye UPDF ku nsonga z'ebyobufuzi Colonel Felix Kulaije n'abalala. Batambulidde ku mulamu okugamba nti okutuusa Lwengo ku ntikko nga Mutabazi abanjulidde bituukiddwako mu kitundu ekyo okuva lwe yafuuka ssentebe waabwe. Okugeza enguudo ze twasanga nga mbi nga tuzikoze ate nga tulina twagala okuzikola okusinga kwawo. Ebintu ebitumaze okutuukako okugeza ng'okuzimba ekitebe kya disitulikiti, amasomero wetugajje kuva ku first grade 2022 okutuuka ku 2058 okulaba nti buli mwana w'essomero ali mu Lwengo mu kibiina kya P7 agenda kubeera mu kisulo okutandika n'omwaka ogujja. Agambye nti baagala ekitundu kyabwe kikule kituukeko ebyo ebyesiimisa wabula nga kino kiyinza okubeera ekizibu okutuukibwako olw'abantu abalina endowooza ya gavumenti etuyambe. Tugenda kubalaga omukolo nti ebintu bisobola okukolebwa oba tukoze nga situbale ne buyambi kakati mutulinde mutulabe. Ategeeza nti ekitundu ekyo kirimu ekizibu ky'abannabyabufuzi abagabira ebintu mu kiseera ekyokunoonya akalulu ne babaziba amaaso nti bino byonna kubeera kuzza kitundu mabega nga kireetera n'abantu obutakola. Abantu baleeta obuwunga kiro emu n'ogigabira famire abantu 30 olw'okuba obadde mu palamenti era ofuna $25 million buli mwezi kakati goleesa akawunga kiro emu ogigabira abantu oba katole ka sabbuuni basebo ne banyaba ebintu bino mu birwanyise. Ye Colonel Felix Kulaije asabye bannalwengo okusooka okwebuuza bo kye bakoledde ekitundu kyabwe nga tebannanenya bantu. Baseba n'abanyabo koolirabanga abantu tebennyinnyalabu bujama baba bali mabega omuntu n'olina kimuuko ly'okosime kabuyonjo. Ye Andrew Felix Kaweesi yeebazizza Pulezidenti Museveni okumuwandako eddusu n'abeera owa poliisi asoose okuva e Lwengo. Tojagenda kunoonya Mutabazi kubanga Mutabazi azaliwa Lwengo nange nzaliwa Lwengo fena tuli ba stakeholders mu district yaffe ate tukolanga tiimu. Abeetayo ku mukolo guno basondedde Mutabazi ssente zigenda okumusobozesa okwongera okwesimbawo ku bassente w'erosa ey'okutaano e Lwengo mu kulonda okubindabinda. Kenneth Nyombi ne Godfrey Katongole be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.